Abannayuganda mwenna abatulaba bali ku Nyondo Media balamusizaako era mujje baleko gyonna gye mukoze olunaku olwaleero ne gye mukola entakera. Aka vidiyo ako ke mulabye ka mwana muwala Nakawees Agnes era nga mwana ono ali Saudi bambi ataawa apoocha mulwadde. Naye nga n'abaliyo abamujjanjaba akaseera kano kigambibwa nti bamwesambye olw'embeera olw'okuba nti yeeyongedde okuba nga ate esajjuka. Tusa mwenna abalabye ku bifaananyi by'ono omwana tubiyisizza wamu ne ka vidiyo ate obeere ng'ogenda maaso n'okuba nga otegeezaako famire y'omwana ono bamanye ekigenda mu maaso. Kampani eyamuleeta Agnes ono temanyikiddwa bulungi wabula ate mikwano gye ababaddeyo ku ddwaliro badde bamulabirira abadde bamujjanjaba bamaze ne bavaayo twali tuli awo nga batuweereza ka voice note n'ebifaananyi nga bagamba Nyondo Media mutuyambeko ate mbere nga mutulangira ku mwana ono abazadde babeko ne kye bamanya ne bapande ku namba ya maama ne namba ya maama paka nakati sinaba kugikwasa wabula yenna amanyi Nakawees Agnes ka video mukalabye n'ebifaananyi mubiraba amawulire gano mugatuuseeko maama we oba bakadde be oba abantu bamanye omwana embeera gy'ayitamu mbi nnyo era nga mbi ddala ali mu ddwaliro emanyikiddwa nga King Fahad General Hospital Jeddah ya kyekibuga ate kya Saudi Arabia. Naye nga tusaba mwenna bannayuganda abali mu Saudi Arabia basobola okuyambako omwana ono bambi kyannaku era nga kikwasa ennaku ngaffe aba Nyondo Media tuli eno Dubai tetuli Saudi Arabia naye katuyiseewo ate eddoboozi lyaffe okubanga alituuka eri ku yenna gwe kikwatako oba yenna asobola okuyamba ku mwana ono kubanga ali mu ddwaliro ssaawa eno ataawa aliyo bwomu olw'embeera okubanga yeeyongedde okusajjuka n'abadde bamulabirira baatuseekera ne bakoowa nga n'essente ze babasaba nnyingi ezisaliiwo nabo ne badduka ne bagenda era kigambibwa ssaawa eno omwana oyo ali mu ddwaliro yekka naye nga n'ezimu ku voice notes ze tulina ssaawa eno omwana ye yabaddeko ng'ayogerako ne banne nga watibannaba kuvaayo nakola kavoice ne bamukoza kavoice note nengo omuli ate eddoboozi likwasa ennaku mulwadde muyi era kigambibwa mbu ssaawa eno n'okwogera takola ki tayogera naye nga tumusabire omwana oyo Mukama Katonda amuyambeko bekikwatako abazadde mba mulabye omwana wammwe ono mulondoole oba yajja na agenti oba yajja na kampani mugende ng'ate mwekubira omulanga eri oyo eyaleeta omwana oyo e Saudi Arabia babeko ne batandikira okubanga ate omwana lisadde waka oba ajjanjabibwe butaka kuba kiba kirungi nnyo omuntu okubanga oli mu ddwaliro ng'oli mwine nga tekuliko muntu ate akuyako owulira nga n'ebigambo asika bisike ayogera kimu linnya lye nze Agnes naye nga owulira omukka abakamu bake omwana ono yeetaaga okuyambako ng'embeera ate tennaba kubijjiza ddala. Era mbi nnyo tunoonya ssente za kumuza mu ddwaliro kubanga mu ddwaliro tuvuddeyo ekigambo kya ssente buli yina akasente akaweereza n'aba ali mu Saudi ng'asobola kutuukako ku mwana ono ajja amulabeko tumuwe location ajja alaba omwana essaawa zino talina bujjanjabi bwonna tuli waka naye kibuzeeko kimu ssente embeera mbi nnyo okuliwo bana abawala baleke bamikwano nze aginkooye ndi naye wano naye embeera mbi kyemulina okumanya bamikwano nze aginkooye ndi naye wano mbi kyemulina okumanya so ono eyasembyeyo okubeera naye n'ekigambibwa n'essaawa eno taliwo yamaze n'addukayo mu ddwaliro n'agenda nga Agnes embeera yeeyongedde okuba nga ate ebigiza ddala ng'embeera yeeyongedde okuba nga ate ebeera embi ddala so tusaba mwenna abali e Saudi Arabia munnange ono munnayuganda munnaffe oba nga olina kyosobola okukolawo oba kampani ng'omwana ono omumanyiiko bambi mbadde nsaba muteekeyo ate muteekeyo okujjumbira oba mubeere nga mujjumbira muyambeko omwana ono abeere nga ataddizibwayo waka oba takujjanjabibwa waka ajjanjabibwe waka oba tafuna bujjanjabi mala wano eno wabeera e Saudi Arabia ajjanjabibwe enamba ya maama bagimpaddeko wano eno era nga maama we ye Nabyonga Hadija maama w'omwana ye Nabyonga Hadija era nga enamba 078 41 ngezezaako okutuuka ku nnamba eno naye sinaba kumufuna ne wabeerawo Yiga Ronald nga ye next of kin
ono omwana ebifaananyi bye bino era tubibatereddewo mubiraba eddwaliro ndiddamu gyali baliyita King Fahad General Hospital Jida yeddwaliro gyali omwana oyo tubasaba bannayuganda abali Saudi Arabia ng'omanyi eddwaliro lino King Fahad General Hospital Jida bambi mugende munonye ku mwana ono Nakawees Agnes nga olinawo kyonna ky'oba osobodde okuyambako bambi mumuyambe adde waka bw'oba ng'olina kampani ng'ogimanya leeta omwana ono mubakubira omulanga offices gye babajja bw'oba ng'oliyo nga olina information asingako ng'omanyi nga mwajja nayo bamwali mu office y'emu bako ky'otugamba so tulabe omwana ono agenda kuyambibwa atya at least adde waka nga mulamu kuba alaajana era olabanga alwanirira bulamu beere nga busigalawo yenze Nyondo Rozet ku Nyondo Media era nga twebaza aba sponsors baffe abateekamu ensente okubanga ate tugenda maaso n'okubanga tuweereza bannayuganda twebaza Speed Express Tours and Travel nga teno company etambuza abantu n'okubanga ate ekola visa change n'okubanga ekola visas ez'enjawulo nate era ne Haji Kabogoza ate nga naye musomi wa dduwa ebibye mu byewulireko gwe wenna agala okubanga ate bakulombera edduwa obeere nga ate obeera bulungi mu buli mbeera yonna gy'obeera oyitamu yateredde beera nga ate ofuna ku namba z'essimu ziizaawo wammanga ate obeere nga omutuukako bulungi nnyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mpozi n'ennaku z'omwezi nga 11 ne 12 njagala mbagikuze nti suuna beni mwali nnyo ne tone mbaziira mu kinyanyanyanya oba mu binyanyanyanya era nga tugenda kusisinkana ate mu desert safari gye tugenda okuba nga ate kiggwera. Tweyanziza mwenna abatugoberera abatulaba tweyanzeege mubeere bulungi mukama batukuumire. Chale yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaaga emu mwenda oba plus 971 589 969 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.